musuubira nti abavumi babi nnyo okusinga omuntu atigumbudde abantu. Oyo Katonda munna baki? Mwabakazi mmwe muli babi nnyo. Mwabakazi mwabekweka mu buzindalo, mwabekweka mu Bayibuli mmwe. Mwabekweka simanya mu Yesu, simanya Mukama Katonda. Muli babi nnyo n'okusinga ne kye mulowooza. Bwe mubange essaawa zino mwe mutulaga nti Katonda wammwe yasalawo okuwa omuntu obutugu, obukulembeze omutugumbuzi. Ayavuwaza Abannayuganda okubatuusaayo. Atirimbudde abaana b'abakazi nga n'ensi eraba. Akomezzaayo abaana abalina abazadde kubanga essaawa zino kati nfunze. Okutuuka nga tewali kyalina kyasobola kutuula. Nga gwe kyogamba nti oyo Mukama Katonda mmwe gwe yabawa. Nze neewuunya. Era omuntu kunaakera ku makya n'akuyita nti munnange nze ndi mukkiriza, n'akuyita omukkiriza, n'akuyita endiga. Kye kibivume ekisingayo obubi. Ye abange ffenna tunaategerera mu famire emu. Tuli bakazi bammwe oba tuli bakasajja. Tuli bakazi bammwe oba tuli bawala bammwe. Temugenda tukubate mutuwenkaaba gye tulina kukaabamu. Temugenda kutunyigiriza. Mutunyigiriza okutuuka ennyindo okuvaamu omusaayi. Ate ng'omuntu takkirizibwa kuba nduulu. Abannayuganda mutukomezzaayo. Okubanga essaawa zino n'abamu bw'onoonya abaana essaawa zino be baawambibwako bakitaabwe abakubi abaana be basibidde mu makomera nga tebalina kye bakoze emyaka n'emyaka. Be bakubiddwawo amasasi. Mune mutugamba nti omuntu avuma asinga assa abantu, abaana b'abantu. Asinza atugumbudde abaana b'abantu nga ne kati nga batugumbula buli omu alaba n'avaayo ne yeewaana n'otabwa kikola kimukolebwako. Obala gwe n'ovaayo n'osumba endigazo. N'osumba abatumbavu nga ky'osobola okubagamba nti okuvuma kubi nnyo. Ne Katonda gwe yawa obuyinza omutugumbuzi gwe mugamba simanya Katonda mmwe gwe yawa obuyinza omutugumbuzi. Wakiriko. Bana abantu mwe mwagala na kutumanyiira. Era omuntu bw'akuyita omukkiriza. Era nze ky'ovola abalokole mwansina. Nze siva sitya kukyogera abalokole mwatusina. Era omuntu okumpita omulokole oba onkubye nnyo oba onkubye omuggo gw'amaanyi. Mutemugenda tukuba ate mutuwe n'enkaaba gye tukaabamu. Temugenda kuwako gwa mugamba nti ate kati wano ku nkuba ekukubiddwa erina kukaaba bw'oti. Ye abange kino ekibuuzo kigenda ku buli muwanzikiriza ne sisufuddeeyo oli wanzikiriza ki? Mwe kye mwagala okutugamba nti eddiini yammwe erabalambika nti omuvumi mubi nnyo. Era Mukama Katonda wammwe abalaga nti omuvumi mubi nnyo okusinga atugumbudde abantu. Afudde abaana enfunzi. Tennaku nnyo nti mwe Abannayuganda. Abannayuganda kye tukusobola okukola. Era kye tusobola okukolesezaamu obusungu bwaffe n'ekintu ekituli ku mutima. Kuvaayo kwogera. Na kuvaayo kulaga kuba togenda kuba muntu ngeri gyagenda kukwaddamu bw'oba omukubi oluyi. Era mwe musuubira nti abavumi babi nnyo okusinga omuntu atigumbudde abantu. Oyo Katonda munna baki? Mwabakazi mmwe muli babi nnyo. Mwabakazi mwabekweka mu buzindalo, mwabekweka mu Bayibuli mmwe. Mwabekweka simanya mu Yesu, simanya Mukama Katonda. Muli babi nnyo n'okusinga ne kye mulowooza. Bwe mubange essaawa zino mwe mutulaga nti Katonda wammwe yasalawo okuwa omuntu obutugu, obukulembeze omutugumbuzi. Ayavuwaza Abannayuganda okubatuusaayo. Atirimbudde abaana b'abakazi nga n'ensi eraba. Akomezzaayo abaana abalina abazadde kubanga essaawa zino kati nfunze. Okutuuka nga tewali kyalina kyasobola kutuula. Nga gwe kyogamba nti oyo Mukama Katonda mmwe gwe yabawa. Nze neewuunya. Era omuntu kunaakera ku makya n'akuyita nti munnange nze ndi mukkiriza, n'akuyita omukkiriza, n'akuyita endiga. Kye kibivume ekisingayo obubi. Ye abange ffenna tunaategerera mu famire emu. Tuli bakazi bammwe oba tuli bakasajja. Tuli bakazi bammwe oba tuli bawala bammwe. Temugenda tukubate mutuwenkaaba gye tulina kukaabamu. Temugenda kutunyigiriza. Mutunyigiriza okutuuka ennyindo okuvaamu omusaayi. Ate ng'omuntu takkirizibwa kuba nduulu. Abannayuganda mutukomezzaayo. Okubanga essaawa zino n'abamu bw'onoonya abaana essaawa zino be baawambibwako bakitaabwe abakubi abaana be basibidde mu makomera nga tebalina kye bakoze emyaka n'emyaka. Be bakubiddwawo amasasi. Mune mutugamba nti omuntu avuma asinga assa abantu, abaana b'abantu. Asinza atugumbudde abaana b'abantu nga ne kati nga batugumbula buli omu alaba n'avaayo ne yeewaana n'otabwa kikola kimukolebwako. Obala gwe n'ovaayo n'osumba endigazo. N'osumba abatumbavu nga ky'osobola okubagamba nti okuvuma kubi nnyo. Ne Katonda gwe yawa obuyinza omutugumbuzi gwe mugamba simanya Katonda mmwe gwe yawa obuyinza omutugumbuzi. Wakiriko. Bana abantu mwe mwagala na kutumanyiira. Era omuntu bw'akuyita omukkiriza. Era nze ky'ovola abalokole mwansina.
nze siva sitya kukyogera abalokole mwatusina. Era omuntu okumpita omulokole oba onkubye nnyo oba onkubye omuggo gw'amaanyi. Mutemugenda tukuba ate mutuwe n'enkaaba gye tukaabamu. Temugenda kuwako gwa mugamba nti ate kati wano kunkuba ekukubiddwa ina kukaaba bwoti. Yabange kino kimuzo kigenda kuli muwanzikiriza ne sisufuddeeyo oli wanzikiriza ki? Mwe mwagala okutugamba nti eddiini yammwe erabalambika nti omuvumi mubi nnyo era Mukama Katonda wammwe abalaga nti omuvumi mubi nnyo okusinga atugumbudde abantu. Afudde abaana enfunzi. Tena kunyo nti mwe Abannayuganda. Abannayuganda kye tukusobola okukola era kye tusobola okukolesezaamu obusungu bwaffe n'ekintu ekituli ku mutima kuvaayo kwogera. Na kuvaayo kulaga kuba togenda kuwa muntu ngeri gyagenda kukwaddamu bw'oba omukubi oluyi. Era mwe musuubira nti abavumi babi nnyo okusinga omuntu atigumbudde abantu. Oyo Katonda munnabaki. Mu bakazi mmwe muli babi nnyo. Mwe abakazi mwe abeekweka mu buzindalo mwe abeekweka mu Bayibuli mmwe. Mwe abeekweka simanya mu Yesu simanya Mukama Katonda. Muli babi nnyo n'okusinga ne kye mulowooza. Bwe mubange essaawa zino mwe mutulaga nti Katonda wammwe yasalawo okuwa omuntu obutugu obukulembeze omutugumbuzi. Ayavuwaza Abannayuganda okubatuusaayo. Atirimbudde abaana b'abakazi nga n'ensi eraba. Akomezzaayo abaana abalina abazadde okubanga essaawa zino kati nfunze okutuuka nga tewali talina kyasobola kutuula. Nga gwe kyogamba nti oyo Mukama Katonda mmwe gwe yabawa. Nze neewuunya. Era omuntu kunaakera ku makya n'akuyita nti munnange nze ndi mukkiriza n'akuyita omukkiriza n'akuyita endiga. Kye kibivume ekisingayo obubi. Yabange ffenna tunaategerera mu famire emu. Tuli bakazi bammwe oba tuli bakasajja. Tuli bakazi bammwe oba tuli bawala bammwe. Temugenda tukuba temutuwa enkaaba gye tulina kukaabamu. Temugenda kutunyigiriza. Mutunyigiriza okutuuka ennyindo okuvaamu omusaayi. Ate ng'omuntu takkirizibwa kuba nduulu. Abannayuganda mutukomezzaayo. Kubanga essaawa zino n'abamu bonoonya abaana essaawa zino be bawambibwako bakitaabwe abakubi abaana be basibidde mu makomera nga tebalina kye bakoze emyaka n'emyaka. Be bakubiddwawo amasasi. Mune mutugamba nti omuntu avuma asinga ssa abantu abaana b'abantu. Asinza atugumbudde abaana b'abantu nga ne kati nga batugumbula buli omu alaba n'avaayo ne yeewaana n'otabwa kikola kimukolebwako. Obala gwe n'ovaayo n'osumba endigazo. N'osumba abatumbavu nga ky'osobola okubagamba nti okuvuma kubi nnyo. Ne Katonda gwe yawa obuyinza omutugumbuzi gwe mugamba simanya Katonda mmwe gwe yawa obuyinza omutugumbuzi. Wakiriko. Bana abantu mwe mwagala na kutumanyiira. Era omuntu bwakuyita omukkiriza. Era nze ky'ova olaba abalokole mwansina. Temugenda kutunyigiriza. Mutunyigiriza okutuuka ennyindo okuvaamu omusaayi. Ate ng'omuntu takkirizibwa kuba nduulu. Abannayuganda mutukomezzaayo. Okubanga essaawa zino n'abamu bonoonya abaana essaawa zino be bawambibwako bakitaabwe abakubi abaana be basibidde mu makomera nga tebalina kye bakoze emyaka n'emyaka.